birthday yo nagamba Pallaso nti ye muyimbi we Oluyimba lwa Pallaso Ssaabasajja Kabaka yalulonda naga oluyimba luno lunyumira nnyo naddala nga nkola ddwiro osegera oluyimba lwa Pallaso lwalina message Ssaabasajja Kabaka alabika message eyo yali alina gwagisindikira kubanga oluyimba Ssaabasajja Kabaka lwe yalonda ku birthday lwa Pallaso lwali lwa mukwano genda oluwuliriza oluyimba Ssaabasajja Kabaka yayagala mu message erimu ogenda kunfumbira nakusuubiza njagala nzirabayo bakuwe kyono osirike lwaki Ssaabasajja Kabaka yalonda oluyimba lwa Pallaso mu nnyimba zonna message erulimu mudde mu bintu service nga byo abantu balina obikola naye bwe munaddawo you are full of negativity ekibanyiganyo gagawalabamu you are too negative buli kiseera you are complaining eranze life teri kuggwe iyo nze otabanze mulekerawo complaining amugenda sigala nga muli banaku mu kifo kyo complaining atandika okukola sira mulinda gavumenti eddaka erijjaddi nze Junior ndaba mune tulinda Kyagulanyi obuyinza ali bukwata ddiru yali yabo kwata akoleki akawaliwo abantu butuluya mu ggwanga lino bano balowooza bati banne mukuleeko naye tufa abantu mukule grow up banne mukule abanayuganda bamu mukule naye tufa mukule abantu basanga mu TikTok bali mu bya kisiru sigira namanana ganze nze ndi mwavu obudde obumala ku TikTok eriyoki there is nothing at TikTok kweraga kuteekayo bifaananyi birungi naye nga baavu ye TikTok ne Snapchat abagiriko banakubaze bakera kuteekayo bifaananyi birungi mu Uganda abantu balina ebifaananyi binyirira ne mu lyali tebanakubaze ne bagenda mu mahoteri ne baga hoteri gy'okwata yiyo lwaki totukwatira ewo gy'osula mu Uganda abantu bakuba bifaananyi gye basula bakuba bifaananyi mu mahoteri they live a purely denial life ya dinayo wano mu Uganda abantu balina ebifaananyi mu mahoteri abeera cafe javas gyekwira ebifaananyi naye ng'ewuwe talina waasula omuntu n'ayambala n'anyuma neyekuba perfume enyirira nga talina wadde 10 mu mpale be bannayuganda abasinga obungi bo baagala nnyo ebintu bya dinayo ne badda ku TikTok ne bazina obuzina I find it nonsensical sibira makulu amazina gozinira ku TikTok singa ogeze mu kikubo n'otunda jini buli naku noba ng'onnyuka n'omutwalo you have done something to your own life my friend buno obulamu bubwo neno basaga ku TikTok bali kuli bevuma umanyi ekizibu ky'eggwanga lino mumala obudde bungi nga munyumya ku bagagga ne gwina wuki nze nakoowa ebibozi bya Sudiru ne Amani asinga obugagga ebyo ebibozi nabivaamu dda wama ku Sudiru ne Amani binyambe ki tuyali binyambe ki ku myaka gyange bannange mumala obudde nga mwekolerera mumala obudde nga mufumiitiriza mumala obudde nga mupatana naye abantu mumala obudde munyumya ku Tamale simanya Junior nze Junior tulina kyonyumyako ku myaka gyange nina ebyapa bina ebyamataka I've got an opportunity to serve government kati onjogereko nali mu opposition nze Tamale nsinkanya ab'amaanyi bangi I have seen powerful people at my age sina kye neetaaga sina kiriwa kati ogenda kuŋŋamba ki nsinkanya President Museveni nsinkanya General Sale nsinkanya General Muhoozi I was a friend of Bobi Wine what are you going to tell me nsinkanyaamu mukulu wange nze Tamale ndabya abagagga ndabya ab'amaanyi nabadde Kasese abasongola n'abagundi bali mu kulwanaganira ttaka
Ekaseseyo abasongola n'abaki they're fighting. Nengo bitunulira, you get confused at your age. Big people are coming to you. Junior simanya katitwa, I looked at them nenga katwa bano babali kubichi abasongola, they're very very proud. Bali yokasese balwana n'abakonjo ebibalwanya bitono just kwata basurveyor bapemetaka because abakonjo they are cultivators and pastoralists. Chechi balwanaganya wali abalunzi bente n'abalimi kati balwanagana byo mayingira mutakaji nepaka banange okubalawo buno obumulumulu obwo abasongola n'abagundi abo bagundi a team of surveyors JP metaka twabani yayingira mulyamu ne tebagala. Look at them. Baba opportunity okogera buli omwalo oza wa kitalo egoism abasongola. I looked at them and these people, they are proud for nothing. Bemanyi woga banetu kole kino banetu lete basave abametaka tebagala baneka kati how can you so because the land problem is solved by okupimetaka tuno buli omwe ensalo zikomawa. That's the starting point, but they don't want ne batukubate ente z'abano kati nagambye you PDF. Why don't you arrest these people? Let them. On Tuesday, surveyors are coming in Kasese. You refuse. Refuse that land to be surveyed. You will see. We don't have time. We don't have land problems are everywhere. We have to be everywhere. And you are wasting our time. We are telling you, let us survey the land. So that tumanya abakonjo webakuba n'abasongola webakuba. The basongolas don't want. I think there are some big people behind them. Ababawabya mutakate muri mu banene. This land belongs to the people. There are no big people in the land. Whether you are who, what does the law say? There is a lot of politics. You tell them come, we negotiate, they don't want. When you give them an opportunity to speak, the egos, we are here appointed by the supreme law. We are not in this office for fun. Just the way some of you see us. We are very educated people. We come from well-off families, but we are humble. Humility doesn't cost a coin. Some of us think that we talk about traffic, but we are humble people. You tell them come here, negotiate. They don't want. Okay, let us wait on Tuesday. They have surveyed that land. If you want or you don't want, let people have peace. But we should live in harmony. Let us be with one another. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yajaguza emyaka birthday. Ssaabasajja Kabaka tukukulisa Jojo Magulu Nyondo Lukoba Nantawetwa Sekesa manya kyamalalo manya Baganda mbamanyi mwina akajanja ninaye erinnya lye lyendeseeyo ye Cuucu Magulu Nyondo n'atalinya mu katebe linnya kyeddaali bamuyita Penegu yalina birthday. Ku birthday yo n'agamba Pallaso nti ye muyimbi we. Oluyimba lwa Pallaso Ssaabasajja Kabaka yalulonda. Naga oluyimba luno lunyumira nnyo naddala nga nkola ddwiro. Osenge oluyimba lwa Pallaso olwo lwalina message. Ssaabasajja Kabaka alabika message eyo yali alina gwagisindikira. Kubanga oluyimba Ssaabasajja Kabaka lwe yalonda ku birthday lwa Pallaso lwali lwa mukwano. Genda oluwuliriza olwo oluyimba. Ssaabasajja Kabaka yayagalamu message erimu. Ogenda kunfumbira nakusuubiza njagala nzirabayo bakuwe kyono osirike. Lwaki Ssaabasajja Kabaka yalonda oluyimba lwa Pallaso mu nnyimba zonna message erulimu yali alina gwaluweereza. Simple.
Mama Nabagereka teyalabika alana atero okujja byali bya kadi. For the first time mama tetwamulaba chokade Ssaabasajja Kabaka nakola nalonda Oluyimba lwa Pallaso ogenda ku nesekereko mama analyst wa kuno lwaki Ssaabasajja Kabaka yalonda Oluyimba lwa Pallaso ogenda kunfumbira. Message cheri mu luyimba olwo Ssaabasajja Kabaka tasobola kulonda luyimba nga message sijayagalamu. Gweddayo oluwuliriza oluyimba teyayagadde Pallaso ng'omuntu naye message y'oluyimba olwo nini mama fa ababirabira ewala mbiveeko mama ebyamazaalibwa Abaganda mwanvumavuma dda mbujjoniya oli analyst nnyo munnange Oluyimba lwa Pallaso Ssaabasajja Kabaka lwe yalonze ogenda kunfumbira ng'alugamba ate nga mama Nabage mama Silivia munnange byakatabo ebya Nazaala abalongo nakatabo ako Tamale neesonyiwa akatabo ka mama wadde mama Nabagereka atugamba tukasome naye era tukasomera mu bubba. Kanne ebyabalongo n'ebbaluwa ya Mutaka Kasujju banne tebyatuleka bwe tutyo ebintu amabyoberawo n'obugaana lwaki kino kiri bwe kireera muno n'osirika kwawo bibuuza Abaganda nga bagati obuuza byaki olugezigezi olukujjudde. Abaganda tebaagala kwebuuza gwe byebuuza buuza ani Saalongo olabe Abaganda kye banakola kabuuza byaki akaakaana gwe vaayo obuuze ku by'abalongo olabe ebivumo by'ojjofuna naye twasirika naye nga akatabo ka maama Nabagereka ndi ku peegi esembayo ate tunaakola ki munnaye ketwebuuze tusirike naye ng'emisinde gyo mugende nyinimu mwali emisinde omanyi obadde babagamba tetujja kudduka Ssaabasajja Kabaka tetumulabyeko simanya ffe twagala alabike. Ssaabasajja Kabaka yalabise naye alabika bulungi agenza awona ndowooza abasawo be India bakoze okusinga Abajamani. Ogwasooka Ssaabasajja Kabaka yagenda Germany naye kati bamukyusiza abasawo ne baleeta Abayindi. Bannange ketwebaza Abayindi. Ssaabasajja Kabaka afaanana bulungi kati obalumbu yanaddawa. Bannange lumbu ye propaganda w'omuntu amuwonye. Ssaabasajja Kabaka yalabise bulungi nnyo. Omulabira ddala nti abadde mulwadde naye kati agenda awo namunne omuntu aba muntu abantu balwala. Teri kiti. Everybody can get sick. Kakati era ne mwebuuza Ssaabasajja Kabaka lwaki yalabika ku beach. Alina okwetayiza mu nsi ye. Buganda beach ziri mu Buganda ze yakyalamu yagenda Bunyoro. Abadde bakimulina olugezigezi bantu mmwe. Mbwe Ssaabasajja Kabaka lwaki yasisikanye ebbalamu obadde yasisikane ennyoko. Noba mwabaki gwa muntu waba mukyawa kibategeeza n'abala bamukyawa. Lwakuba Ssaabasajja Kabaka yabuuza bbalamu gwani awe nakoma. Saabavulu bamugamba omanyi ti Kabaka yali tamanyi ebbalamu nze natyensi yamubuuza mpozi gwani awe nakoma okutegeera n'enzirika. Saabavulu baali tebamumanyi. Gwe Kabaka yali tamanyi ebbalamu yamubuuza why mpozi gwani kati mwabamanyi olaba yali tamanyi ebbalamu kati mwabamanyi bambi ebbalamu neyennyonnyolako nze ne mutegesi wa bivulu mukama wange ebivulu yalabbi ekyo kyokka kyekyakuba bbalamu butamumanya. Banne Kabaka tatumanyi kati lumbu ye
balamu tebamumanyi kati bamanye gwe lumbuye nza awo nazirikawo 30 second kasita Kabaka yabuuza balamu pase gwani bambi balamu ne yenyonyolako nze bambi ntegeka bivulu Ssaabasajja kakanambuza naye mwebale butanyooma mirimo nga balamu tebamumanyi Tamale nze gwe bamanyi munnange buli omu ayina levo ye munne buli omu ayina levo ye tebabamanyi banne tebabamanyi bannange tebabamanyi mulekerawo okwesiba Ssaabasajja Kabaka lwaki yalabika ku biici ziri mu Buganda yennyini nsi Buganda yabajjajjaabe Ssaabasajja Kabaka asobola okusiima n'alabikira buli wamu kasita ekifo kibanga kiri mu Buganda Buganda yabajjajjaabe be bagirwanirira Buganda yaabwe obadde omanyiiyo kale mutaliko okutumanyira lwaki Kabaka yayambadde bwatyo Kabaka ayambala byayagala kyekimuyisa Kabaka obadde omanyi alina dizayina kyekimuyisa Kabaka he's a king he's not questioned banne ebintu bino mubitegeere mutujjeko akamanyiiro